abakkiriza mu ssaza ly'Eklezia Katolika ery'e Masaka bakungaanidde ku kigo kya Blessed Sacrament Kimanya mu kibuga Masaka mu kusabako okujjukira abajulizi ba Uganda. Mu kulamaga kuno misa ekulembeddwamu Reverend Father Fred Bugembe. Ono mu kubuulira alaze obwennyamivu ku ngeri bannayuganda gye batulugunyizibwamu n'abandi ne batuuka n'okuttibwa. Bwe tulaba abantu aboonyaabonyezebwa mu ngeri ezitali zimu, abasibibwa, abamu oluusi ne bafa, ife tuliwa? Tuli bavumu, tuvaayo ensonga ezo ne tuzoogerako, oba naffe tuyimirira awo ne tulozoolera. Father Bugembe agamba abakkiriza basaanye okulabira ku bajulizi ba Uganda nti kuba baagumira obulumi bungi nga n'ekisinga okumunnyamiza abakristo bennyini be bayigganya bannaabwe. Ekisinga okwewuunyisa abo abayigganya abalala ate be ba Yosefu, be ba Kalooli, be ba Federico. Awo nno twesabire Omukama atuwe enneema ey'okulabira ku bajulizi, tubeere abantu abavumu, abakakkamu, abategeera Kristo gwe twasenga. Ono asinzidde wano n'asaba abajulizi ba Uganda okwongera okuwongayo eggwanga lino ssaako n'abali kulembera eri Katonda lisobole okweyolekeramu eddembe. Tubasabe basabire eggwanga lyaffe, kubanga ekituufu kiri nti tetuli bulungi nnyo. Basabire abali kulembera ab'ensi, kyokka ate n'abakulembeze ab'eddiini. Abatukulembera nga batukulembere n'omutima omusaasizi. Father Bugembe era yennyamidde olw'abazadde abatafuddeyo kuyigiriza abaana baabwe eddiini n'okwesamba okubatuuma amannya g'abajulizi aba Uganda. Tuyita akaana, owaaye Maria, jangu okulemberemu essaala y'okulya. Mulinderera paatiri tekamanyina kuba akalo ka musaalaba. Maama nno ali wali agamba, gwe Maria, tomanyi kuba akalo ka musaalaba? Saka kusomesa. Takamanyi tewakamusomesa, naawe tokakuba. Awo nno kino kituyigirize nti nno bye twasoma, bye twayiga, tulina okubipasinga on, tulina okubiyigiriza bano abalijja. Abalamazi abeetabye mu kulamaga kuno batubuulidde nga bwe beenyumiriza mu bajulizi ba Uganda nga si beeteefuteefu kuterebuka olw'ebirungi bye babakolera. Nze abajulizi bankoledde, era mu Luganda tugamba nti mbeekola bwekozi, era buli lunaku lwe lutuuka nga nakuza omwezi 3 kulya ddala nga ntuuse ku lunaku lwange, era ndi musanyufu mu bulamu bwange olw'abajulizi ba Uganda abafiira eddiini yaabwe ate n'okubanga batadde ensi yaffe Uganda ku maapu. Naffe ne kituwa okulaba nga tusobola okubalabirako, tubeere abavumu. Obukukkiriza kikuwa nti tekuliiko myaka. Buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga kabeera kayisanyo wano mu ggwanga olw'abajulizi abattibwa olw'eddiini yaabwe, ng'abantu bakulumuka okuva ebule n'ebweya okujja okwetaba mu kusaba kw'okujjukira abantu bano abafiiririra eddiini yaabwe. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.